Olunaku mulindwa lwetwalindirira edda wammadde olumaze okubanga lutuukira ngenda kubanga nkutuusaako byonna ebivudde ate mu DNA z'abaana abagambibwa okuba ab'omugenzi Paulo Kafeero kuba tumaze ebbanga nga tukirindiridde era nga ngenda kutuusaako buno obudde embeera nga wetutuuse bali mu kweyanjula amannya beebaza kwegamba kyonna ekiyo saagala obeere ng'okisuwa era mu kiseera kyekimu ngenda kubanga nkutuusaako kikeni ate munange bw'atyo we yalumbye ashawa n'akuba emmotoka ye yonna n'agibetenta n'agimala omanyi balinayo maachi naye maama maachi yo yafuukidde oba akayinja mu nga tomugamba mutya bamikwano mwasibye mutya kansubire nti muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvie News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesi wanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvie News Extra munange sigenda kukulwisa era kankuvuge buterevu paka ate mu kweyanjula manyi abaana babatandikisizza mu kweyanjula amanya gaabwe n'ekye basinziira ate okubanga babeera katulabe tweyongere ate era wamma n'agaleero baabaana bonna bazze tewali atazze Kafeero Godfrey muwanguzi nsinziridde Katosi n'emyaka 26. Amanya gange Kafeero Medi nsinzidde Kayunga Bugerere myaka gyange 42. Amanya gange Wampita Ssentungo Paul n'emyaka 31 nzalibwa 99. Saisokola abanyabo ne bassebo amanya Kafeero Thomas Swazinyige birinde kitene ntebero mbalamusizzaako mwenna amanya Kafeero Simon Peter sinzidde kitene muzizzaako mwenna akubala gyoli amanya ag'essaawa zino Saidi Shavir liridde Mukalaji emyaka 26 nyanza amanya gange Natongo Stella Gabriela Masaba n'emyaka 32. Amanya gange Kafeero Medi nsinzidde Kayunga Bugerere myaka gyange 42. Amanya gange Wampita Ssentungo Paul n'emyaka 31 nzalibwa 94. Amanya gange Wampita Grace nasinziira ko emyaka 4. Yes, amanya gange Chibi Stefano sinzidde Kasanda District Gyenvudi. Amanya gange Nazo Elizabeth ndiridde Namulanda ntebero. Amanya gange Nasale Noweera Ideseta Mukono myaka 28. Akazina kasuula bakwase muno abaana bo abagambibwa okuba ab'omugenzi Paulo Kafeero we bakiwamma ate bamaze okubanga beeyanjula munanga abantu abasinga babadde bamanyi nti abaana abamu tebagenda kujja ne munanga abaana bali gumite bitya basazeeko naye nga famire y'omugenzi Paulo Kafeero yeebazizza buli muntu yenna awaddeyo obudde bwe ataddemu 10 naddala Honorable Balamu gwe basinza ate okwebaza akatambi nako katukalabe Luzige Joseph akoze omulimu munene mu nsonga eno singa era tetuli wano
ng'era ng'ayisentemu kirala. Sooka okwebaza Geno Muhoozi naye akoze ettaffaali ddene ku nsonga z'amakulu wa Kafeero. Sooka okwebaza Geno Sale naye akoze omulimu munene nnyo ku nsonga za mukwano gwe Paulo Kafeero. Neneebaza Oweekitiibwa Assistant Commissioner of Police eya Forensics Mukulu Mubiru. Taata naawe nkwebaza. Waliwo ebyaliwo buno obudde embeera bwetyo bweri naye nga olunaku mulindwa ky'olina omanya dda olwatuukidde dda tukyali mu byakumanyagana amanya gange nze gundi nga mpangaalira gundi nina emyaka bwe giti naye mulimu aboogedde emyaka ng'ekyamazima wongattamu n'egy'omugenzi Paulo Kafeero nga kumpi abamu babula n'okumusinga bukulu bannange. Naye nga katulinde ebigenda okuva mu musaayi kuba buno obudde ffenna bye tulindiridde okiwulidde ekintu ekyo munange bwe nkwongerayo banange aba iphone simanyi kiki kyemutwagaza era nga bwenjogeera munange buno obudde wamaze dda okufuluma iphone eyitibwa eya 18 nga woogirabaawo era nga abayimbi abakagikwatako mu nsi y'e Nigeria okuliko omuyimbi Wizkid ne Davido muno mu Uganda sinawulirayo eyagikutteko naye munange enkola gye baagikolamu etiisa eringa keesi y'abafu bannange eno yeetiisa ekyamazima ogikwata ng'olinga nga yeekwatidde keesi yo mwe bagenda okuziika kubangayo bannange. Suvi Airport Pickup and Transport Service bakasitoma baffe abalungi nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nti bagamba nti bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service mukwano nze siseererako ddala. Oyagala kugenda mu kyalo, oyagala kukima mu kyalo, oyagala genda ku pate, oyagala genda ku birthday, oyagala kulya ku zizo, kiki oyagala okulya, oyagala kunona ku kisaawe, oyagala kutwala ku kisaawe, bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service. Ate badiyale wojja nongamba munange baddala Suvi sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera kati so gwe wenna atanaba ku bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service ono ng'ojja n'akusalira nako olinze ekimukwano bookinga Suvi tweyongere munange wenkongerayo ewa chikeni ne shower bano nno balinayo maachi gye bujja maasaawo naye bano abantu simanyi oba ono gwe bazannya oba content oba byaddala sinaba kubanga nange nkitegeera ayinza okuba content basobole okutunda maachi yaabwe zisobole okufuna abawagizi abangi naye omanyi bano abaana balina akatemba waabwe emabegakaawo basooka ashawa n'aleeta story mbu yawasa omusambwa era omusambwa gunfuukidde omusambwa biki yogera bingi wama abantu abasinga tuwulire ennaku omwana okusinziira ebintu byeyali akolaki byeyali akola ffe nga ffe abamu kyatukwatako nyo twagenda okuzuula mbu yali content bampanga ne chikeni kati webukeeredde wadde balinayo maachi naye nga chikeni akubye emmotoka ya munne nga yonna agisensebudde agimazeewo eyashawa banaye nyana kubanga akatabye kabala nga baterako maaso awo nomusobola okukerabirako era nze kambasibulire wano omukama abampeera kyonna kyemusinga obwagane maama ono waba content kino ekika kibazanyiramu content kibi kuba chikeni yatuuse n'okulangira tata wa shawa obulema bannange obulema sigama nti muntu akeera ku makya n'agweyagalira jesi nawe kikugwako bugwi ng'oli mulema oyinza okuba otambula emmotoka neekutomera oba n'ogoba ne weekuona ekigere nekivaako okiwulire munange ono yamulangidde olega n'ekatata wa kalema biki kati simanyi oba ono content ne waba content twali tusaba bakyuseemu kuba kati gye bujja bijja kubeera ebya reality. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga
nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.